kimenye era kitama kubanga wakati ate mu bisiibo okyawulira abantu ne bafa kakati naate ekyo ng'okirese fenno mu kisiibo kino twongera okusaba Allah awulire essaala abenga akwata ku buli mukulembeze asembayo alina obuyinza okulanga bannayuganda babonaabona olw'enzikiriza zaabwe olw'ebyo bye bakkirizaamu mu byobufuzi bave mu makomera kubanga tosobola kubanga tuli wakati mu kisiibo naye nga wakyaliyo abaana abakaaba bambi abamu bali eyo nabo basiraamu ate abalala nabo bakristaayo naye tebasobodde kulaba nga basiibulukuka ng'abantu abalala bwe babeera kubanga baliyo lwekyo kye bakkiriza mu byobufuzi n'olwekyo mu ngeri enjawulo fe kino ekisiibo tukiwaayo nga tusaba ate Allah abeera abo abantu abasibira abaana obwereere nti abaana bakaaba ffe ebbanga lye twetaze ekitalya ebbanga lye tugenda eruzira ovaayo amaziga n'ennaku geekutta ng'otunuulira amabujje ge balina ne bakyala baabwe ogamba Mukama jangu eri eggwanga Uganda. Abantu abatalina abafuneyo olwaleero embeera gye bayitamu naye tuli mu nsi muno n'ensi nnyingi abatwala abantu abawansi mu kubagerekera emisolo mu kubagerekera engeri gye banaasasulamu obusuulu nga tebatunuulira abantu bawansi abo engeri gye bayitamu basobole okubeera nga beetuusaako ekyokulya. Ojja kusanga nga mu nteekateeka y'abaanaadamu eri bannaabwe abanafu owa boodabooda asasula pameti esente ze zimu n'ow'emmotoka zasasula. Hadithi eno gye maliriza nayo nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatugamba man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu quta yawmihi fakaannama huyiza lahu min ad-dunya bi khazafiriha. Allah bw'aba awadde asbaha minkum amina n'akeesa olunaku nga talina kyeyeraliikirira. Ensi eno gye tulimu buli muntu yenna yeeraliikirira. Bwe bakugamba nti kampuni mu ggwanga zibaddewo nga 1,000 naye zisigaddeko nga 3, ezo oba oliawo ezasonyibwa emisolo zekisakola endala zigaddewo. Amanye ebyenfuna n'abitunuulira n'eggwanga amanya nti ekizibu kiba kize. Omuntu bw'akeesanga nga talina kyeyeraliikirira, buli muntu olwaleero ennaku zino yeeraliikirira munno. Bw'osanga ekiyongo obadde otambula n'owulira ekikulungutana mu bitooke, bw'olaba nga mbwa omutima gukka, alhamdulillah ebadde embwa. Naye n'olaba omuntu nga obadde owulira ekikulungutana n'asala busazi nga tazze gy'oli n'akwata sayidi endala mu bitooke, oyinza olugendo olusazaamu n'oga nti wano walabika si walungi. Naye man asbaha minkum aminan fi sirbihi, omuntu wabukeesanga nga talina gwe yeeraliikirira, mu'afa fi jasadihi, nga talina kamuluma. Abantu balina endwadde naye nga batyalya we bazitwala banaamujjanjabirawa. Ogenda kulaba mu kulya wano olwaleero ng'omuntu agamba nti era akamere katono, ng'abantu baalyanga emmere yaabwe ffe twakulira nga wawo abantu abalya emmere nga bagiyita sowaani kigere kya nvubu. Toyalya kigere kya nvubu n'agimalawo n'anywa n'ejjaaga, n'olwayo omuntu agamba nti era ako katono. Embuto zaafunda, ebyokulya abantu ebimu tebakyabirya, n'agamba nti indahu quta yawmihi, ng'alina ekyokulya kye eky'olunaku. Allah akusaasidde gwe ogula bya wiiki, ogula bya mwezi, naye waliyo olwaleero nga senga enkuba etonnya ssaawa zino mu budde buno bwe tulimu olwaleero, abadde agenda okwanikawo ebintu bye kukuba atunde nga takyasobola kutunda okuggyako olunaku oluddirira. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asaase buli muntu ayise emikono mu maaso ge Allah gwawadde obulamu obulungi. Wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugamba nti mu budde buno obw'ekisiibo ate mu nzikiriza zonna nti Allah buli kye bamusaba akiwulira era n'akyanukula. Waliwo obubonero obw'olwatu naddala mufe abakulembeze yadde tulemeddwa okubuulira abantu amazima nti tusobeddwa era tulemereddwa. Ekyokulabirako ekitono n'okusasula obusasuza emisaala gy'abakozi tekikyasoboka.
era nga twetwogera abakozi batutunuulira ne bukyomugamba takikola olw'ensonga tebafuna musaala bulungi budde butuufu n'emirimu emirala gyonna kasookedde mwaka gw'ebyensimbi guno gutandika tetufunangayo sente zikola mirimu gya lwatu giyamba abantu ate era ng'okiwulira buwulizi nti woosobolera okuba nti ez'okusasula emisaala zakukagiriza then ekyo kiba kitegeeza nti ne bwona okuba ekinnya ng'okiraba ojja kiyitamu nga tolina kyakikolera kati kyenvudde nkigatta kusiiba kuno abantu babaddu Allah kwe balimu nti twaniriza era ne twebaza Supreme Mufti okujja otukyalira naye nga omulango ogw'olwatu nga yakulira enzikiriza tumusaba awulire bamaseeka bonna kwe kwongera okuvunamira Allah asobole okukyusa mu mbeera y'ensi abantu bonna bali bubi omusuubuzi akaaba omulimi akaaba buli muntu waali akaaba ate kati yo omulimi ekimukaabya kubanga bwamala okukungula ate teriyo babigula bagenda okubigula babigula ddondolo n'atajjaamu n'ezo ze yakozesa waliwo obubonero bw'olwatu obwetaagisa ennyo essaala kubanga ffe ng'abantu yadde nga tuli mu bifo by'obukulembeze byenjogera yakakati oba eyedda nti balaba makooti naye ng'ekyamazima amagezi ag'okusalira abantu betukulembera tetukyagalina nolwekyo nsaba buli mukkiriza wonna waali tuwongeyo eggwanga lyaffe Allah atukyusizeemu abeereko n'ekyenjawulo kyatukolera tusobole okuba nti nno abantu babeera mu mirembe ne mu ngeri ebaweesa ensa